Jesus, the Son of God, who has the power to deliver. Gange Ntaganda Muhammad imukurembeze mu cyama movement group national mobilizer ile nako tino mukurembeze yanonda okubera special advisor ile nejumiriza munyo bangedda baberanga orukungana abantu nga babakunga lwampaka oruside babasiba kati bwereta bweyagalide si lwampaka oyagalo jabo tayagalo sikala kuli mubyo nolwekyo saba bavubuka bonna bajje tubasomese kibina kyanga kiri bakyama mu group national mobilizer bajja ku nsafi andaba wendi nsana n'ekiro erawo nkunga bavubuka bonna bajje tubasomese bamanye ebyo bye batamanye dda betaaga okumanya wangedda abantu batibwanga bwerere basibwanga bwerere otali musango ekali kusaawa eno nga bakwata abantu musango ddala ina kweyisa bulungi ate ne bayiga ne basomesebwa bakole kye bategeera baleme kukola bye batategeera nze byambadde kubanga nabikolerera ndi bukulembeze ate era ndi omu ku balwanyi abasooka era bino bya NRM si byamagye bya NRM nenjumirizamu ku ddembe lyendina ly'obwebange twala nvunaana ne bwembanga nsuza enjale wange twala nvunaana bamanyi nti ziganye buganye naye nga twala nzitute twalisoide bwerere tebanziba twala nziba twala nsiba twala nziba. Owomukwano gwa ndaba era mpuliriza yenze Flower the Queen omuyimbi wa Yesu ate era nga ndi muyimbi wa president. Olwaleero lwaki ndi ku mukolo guno siyinza kubulawo nga ndi muyimbi waggulu ate nga mpeereza ne ku nsi kubanga Bayibuli etugamba tufuna mu ggulu 100 ne ku nsi tufuna 100 kati wonna wendi naye omukolo guno oguli wano olwaleero gwabavubuka si gwabakadde bali abali mu 60s and over si be bali wano olwaleero kino ky'abantu bato kitegeeza ki nti omuntu omuto yenna naye ateekeddwa okumanya Katonda si mukulu yekka yalina okumanya Katonda kati twebaze ekisa ekiri mu ggwanga kubanga Katonda yakissa n'atuwa pulezidenti omulungi ayagala eggwanga ate ayagala Katonda ayagala buli omu. Oli musanga wa pulezidenti afaanana ng'ono gwe bavuma n'asirika n'amuvumye n'amusembeza n'amuwa n'alya ono pulezidenti wanjawulo Katonda ye yamuleeta kati kyova olaba nti abaana abato bonna gye bali balina okwagala Katonda kubanga ne pulezidenti waffe omusingi gwe gwakwagala Katonda nga bagamba abantu baleme okwagala Katonda naye nga bw'otooyagale Katonda onoobeerawo otya omukka gwossa ani anaagukuwa muntu muno tayinza kuwa mukka ye Katonda. Twebaza olw'eggwanga lino kubanga Katonda alikuumye twandibadde tuli mu bitaba bya musaayi naye olw'okuba nti twewaddeyo ennyo okumunoonya ne tuleka amasanyu g'ensi ne Katonda atuddiddemu era kyova olaba agabye obugagga buno obugagga bwe yaleese mukwano gwange gwe nnoonya nkulaga wali obugagga ono Katonda yavudde mu ggulu n'aka gye tuli n'atuleetera obugagga kati ino kye tuli wano bugagga bwe tujanjawaza twebaza Katonda olw'okutugaggawaza tuvudde muziri ensi enjavu kati tuli bagagga nambemu mu Africa kale twebaza Katonda kye kyatuleese wano
n'okusabira maama waffe Janet ayongere okubeera obulungi kubanga Katonda yamusuusizza, ate era n'okusabira pulezidenti abeere omulamu waleme okubaawo ekigenda okukwata ku pulezidenti waffe oyo omwagalwa waffe. Yonna pulezidenti gy'oli mukwano gwange tukusabira, essaala zaffe zonna zijja gy'oli. Ffe tetutunuulidde ebigambo by'abantu, tutunuulidde Katonda ali mu ggwe yekka. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza ab'omu ggulu abatusanyusiza mu Uganda.